Empaka zino ez'amasomero ga senior agegatira musingi gw'obusiraamu gwa Uganda Muslim Education Association Bumeya ezategekeddwa ku ssomero lya Masaka SS zeetikkiddwa essomero lya Kibuli Secondary School oluvannyuma lw'okukira ku gannaago mu kukola obulungi. Kibuli Secondary School eddiriddwa Masaka SS ng'empaka zino zeetabiddwamu amasomero agali ku musingi gw'obuyisiraamu agawerera ddala na mulimu. Minisita omubeezi w'ebyobulimi Vincent Bamulanga Kisempijja yabadde omugenyi omukulu atenderezza nnyo omutindo ogwoleseddwa mu mpaka zino. N'ekyali nti ebyemizannyo n'abayimbi be baali basingamu ssente mu nsi yonna obusinga obugenda ogatta ekitole ky'abazannyi n'abayimbi n'ogatta abakola kompyuta n'ogatta abakola ebirala ennyonyi biki n'olwekyo abantu baffe bangi tetufiirwa senga tubanga tutaddeewo tournaments era njagala okwebaza ennyo n'abazannyi bangi be tweyagalidde mu ttiimu y'eggwanga bayise wano mu kisaawe kino. Ssentebe w'akakiiko akategesa ak'emizannyo gino egya Bumeya Haji Twaha Kitezaala era nga ye mukulu w'essomero lya Mmende Kalema SS atangaazizza ebigendererwa by'empaka zino. Your people are very talented as exhibited in the last game you witnessed. Tubadde tulina aba participants 1,738 nga bali representing 41 schools. Twala omukisa guno okwebaza abatukwatiddeko. Empaka zino mubaddemu emizannyo mingi omuli okubaka, okusamba omupiira, volleyball, okudduka n'emirala mingi.